ali ku Kazindalo yenze mulongo mwagala omuzana wa Kabaka balamusizaako bannange abawuliriza eddoboozi lyange nga nzize okwogera ku mu butuufu ndeese okubasomera ebbaluwa aba rediyo gye bampadde nga waliwo omuwuliriza omu eyagiwandiika ng'asinziira ku ddoboozi lye nakola erikwata ku bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Kyowokubiri n'okwemulugunya oba n'okusaba kwabwe kwe baalina n'olukiiko lwe baali batuuzizza olukwata ku ttaka ly'Ekaazi bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa. Kati nze ne nkola omulamwa nga mbagamba nti ate oba ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka yagiyingiramu era ne mbategeeza n'obuzibu bwe tulimu ekiseera kino ne byonna bye baayogera ku mukulu Sam Mayanja nga bwe bwakkiriziganya nabo ku nsonga. Ogwo gwe mulamwa gwe nakola omulundi guli. Ne wabaawo munnaffe omu kubanga ebbaluwa bagimpeereza mu buweereza ng'ayagala ngisomera abawuliriza naye ate mpozzi eri mu mukono bukono eri mu bwino nga yakifaananyi bufaananyi. Kangezeeko okulaba nti nno obubaka bw'ayagala okubawa bubatuusaako nga bannaffe aba leediyo bwe bansabye. Agamba bw'ati: nkulamusizza muwuliriza munnange owa leediyo y'Abaganda ku nsonga y'ekiteeso ky'omumbejja Mwagale. Mpozi awo kanyongerewo kantekewoko katono, siri mumbejja, ndi mulongo Mwagale omuzana wa Kabaka. Kati tugende mu maaso ku nsonga y'ekiteeso kya Mwagale nga kikwata ku ttaka ly'abasikawutu ery'Ekaazi. Nsaba n'obuwombeefu ngatteko bino: ennyumba y'omulangira omukulu Mawanda Chwa Salaama omuli abaana n'abazzukulu nkulu nnyo era mpagiruwaga mu Bwakabaka. Ekintu oba omuntu abitomeraganya ab'enju eyo n'omutwe gwa Buganda Kabaka biba byafubitizi era bya bulabe eri Obwakabaka obutonde Katonda bwe yawangira Obuganda mu buwangwa bwaffe. Tusaana tutegeerere ddala nti bwe twogerera okuva mu njuyi ebika, abantu n'ebitongole eby'enjawulo tutambulira era nga ku kiriwo kati tukaayanira mu Bwakabaka. Ekisooka, obutalina buyinza; ekyokubiri, obutasolooza musolo; ekyokusatu, obutateeka mateeka. Obwakabaka obutalina ebyo, buno bwe tulina bulinga kampuni, corporate soul. Buno omukulu Mayanja mwayise okulemesa ebibinja by'Abaganda okulwanirira Obwakabaka obulina ebyo. Katonda bye yabuwanga nabo. Abagudde mu mutego gwa corporate solo kati mwe basangiddwa okukwataganira mu lyato erisobola okubbira bonna ne bagenderamu. Osobola okubbira bonna ne bagenderamu. Tugende ku lupapula olwokubiri. N'agamba bw'ati nti
nsaba busabi tujjukire nti kati oyo asoma ebiwandiiko ebiddiza babaddiza ettaka ye yali akulembeddemu enteekateeka ey'okuggyawo ettaka erya Mayiloland. We twogerera kati baddiza ettaka lya Mayiro, singa teyasimbirwa kuuli yandibadde abanoonyeza bintu birala eby'okuba walaganya. Bino omukulu Mayanja asobola okubikola kubanga yalina obuyinza bw'akozesa ng'aliko b'ayamba, naye emabega waliwo kyakwawula na kutomeraganya bantu ab'enkizo mu Bwakabaka, anti atalina mugabo naye nga mukalukalu afundikira nga bannannyini ne bannyini bintu ku byabwe abawulizaako bwawuliza. Ffenna tukimanyi nti embeera y'okubeera n'Obwakabaka obulinga corporate solo kye kyatugisaako nga Buganda ettaka erya Mayiro akenda, the 9,000 square miles, kati eriyitibwa public land. Mu nkola eyatwala akenda, bwe mubanga mwe muli omuyambi afunayo baddizaako 1,000, ng'enkeera asobola ate okukibafiiriza ng'aggyewo Mayiloland, mu butuufu eyo ebeera temaganya. Bwe tutyo tutunuulire era tufube okweggyako Obwakabaka obwatutegekerwa nga bulinga company corporate solo. Ffenna tulwanire Obuganda nga tuli Muganda. Bw'etyo ebbaluwa bwegenze nga ewandiikibbwa omukulu Muzzanganda Busega Kyaddondo. Mwebalinye bannaye okumpuliriza.